lunaku olwajjo zabadde ennaku z'omwezi 4 ampuliriza obunkenke bwongedde okuba nga bubalukawo mu State House ewa Gen.M7 eggwanga lya America we lyongedde okukakasa olunaku olwajjo nti terikyetaaga abakungu kuva mu ggwanga lya America kulinnya ku ttaka lyayo. Ampuliriza kino kiddiridde emivuyo n'eddembe ly'obuntu erimaliddwa ku bannayuganda. America egamba abakungu mu gavumenti ya mwami Museveni kikafuwa okuddamu okulinnya mu ggwanga lya America. Bino nno byabadde olunaku lwajjo tugenda kubanga tukulambululira abakulu ebipale byatandise dde okubanga bibakankana wali mu State House. Mu ngeri yemu atuwuliriza twagala kutegeeza nti olunaku lwayo lunaku lwakubiri abakulu okuva mu ludda oluwabula gavumenti bazzeeyo mu palamenti n'ekyo ekibazizzaayo tugenda kubeera nga tubitunuulirako wabula nga ropu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga alumye ejjiiko. Atuwuliriza lwaki Idi Amin Dada ebiseera bino akomyewo nnyo mu mawulire gwe tolowoozamu nti naakomyewo olw'ebyo ebirungi bye yakolera eggwanga. Atuwuliriza tulowulire ebimu ku ebyo byobadde tomanyi ku Idi Amin Dada tusobodde okubanga tubikuŋŋaanyiriza osobole okubanga butereevu nnyo obitegeera. Mu ngeri yemu waliwo eyavuddeyo n'agamba nti nno Munyankole yenna nga toyagala Gen.M7 oba oyina ekikyamu ku mutwe ensemu wa derevo gwe tetumanyi kikyolowooza tukkirize tusooke tukubuuzeeko nti wasuzeeyo otya osiibyeyo otya okusinziira mu bitundu buli omu gy'asinzira okubanga atugoberera ng'atuwuliriza oba ng'atulaba. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera sajjimere muganda wange akobzi bwe tubeerawo kubanga tubadigiza tubatambuza obbawo ebyo ebyenkizo mu byenkizo. Mbabuuzaako gwe wona gy'osinzidde okutuwuliriza nti how are you doing bitambula bitye ukansuubira nti muli bulungi ne leero tutuddewo ne sajjime okubaako ensonga zetuulambulula okwongera okunyonyoka. Watali kubanga tubalwisa munnayuganda gwe wenna gy'osinzira okubanga otugoberera katusookere ku nsonga z'obuyisiraamu. Bwe tuba tuwogera ku ddiini tetuwogera ku busiraamu oba bukatuliki oba buki tuwogera ku nzikiriza. Kino bwe baba bakosa omusiraamu nawe omukatuliki okitegedde omulokole gy'oli tosiita gwe togolola bigere nakwebaka okitegedde. So tutunuulidde olunaku olwaleero tuli wano ne Kyekozze nga tukubaganya ebirowoozo ddala tubeere bantu aba reasoning era balina ku magezi. Kino mbadde sikifunangako mu ndowooza ddala manerenda ki mu nsi asobola okugenda mu maaso awole ssente ng'aziwolera ku muzikiti ku musingo ne bagamba nti no guno muzikiti gwe nokkiriza owole ssente ku muzikiti. Anyway, naye manerenda ki alina obumbi 19. Ekyo tetufaayo abantu balina ssente zaabwe. Ekibuuzo kiri nti ddala gwe ng'oli manerenda ne bagamba guno muzikiti ne bakugamba nti eno kanisa eno chachi tuwole ssente ng'aleese omuwole tagiinaako bwannannyini. Ekisookera ddala manerenda bawola amasomero kuba amasomero business. Yes. Ne chachi oba kanisa oba si business. Si business. Kati gwoba osuubira ki zigenda kukola zikya ssente. Kale waliwo mubaka amanyiddwa nga Lutamaguzi Semakula Kikirya Nakaseke ayina obubaka era ayina manerenda gwatugambye nti tuleme kwebuzaabuza ono ye manerenda ali emabega w'ebintu bya Uganda okubanga biggwawo. Atuwuliriza naye abala amulabudde namugamba guveeko osobola okuteebereza manerenda kyoyo atakkuta nsimbi mu Uganda. Katufune Lutamaguzi Semakula. Va ku muzikiti gw'abanno va ku muzikiti gw'abanno manerenda sirabangayo okumanya ensi efudde manerenda gwe bateekerayo omuzikiti ng'omusingo. Bw'oba owulira nti siri musiraamu ndi mukatuliki naye bwe tulaba abasiraamu bannaffe nga mubateereddewo amagye we basaalira mu abasiraamu n'abajooga kukomawa owabeera wabbye amangu ago basooka kuyoola musiraamu owabeerawo obutabanguko basooka kuyoola basiraamu. Kati luli nalaba abasiraamu avuuka bwe mwayola ne mubajjuza amakomera bano ne battibwa mbu we batta Kagezi. Kati nagenze okulaba omukulu avaayo afuga eggwanga lino mbwe yasse Kagezi twamulabye. Abavubuka abasiraamu bwe mwajjuza amakomera mwabatadde era ne mwetondera famire zaabwe oba abo bwe mwakuba ne mulemaza oba bwe mwatta nti be batta Kagezi mwetondedde famire zaabwe
Nekyo nze ni musajja mukatuliki naye kinnuma nnyo okulaba ng'obuyisiraamu bujolongerwa nnyo naddala ku mulembe guno oba abasiraamu balina kye babakola basijja mmwe n'olaba amagye gali ku ssinzizo wali eri gabataddemu ennanka gabuze bano abasajja oba baliwaani respect. Nolwekyo siri musiraamu ndi mukatuliki naye Manerenda ava ku muzikiti gwa banno ogw'odi Kampala eyakuwola bw'oba owulira ng'agize naye alina properties mu kifo ky'okuteekangawo akabiga. Sebo mukama wange onsonyiwekaako nkogeddeko naye kensembyayo. Okay, oyo ye Lutamaguzi Semakula Kyekozze ye Lutamaguzi Paulson Semakula. Twagala kutegeeza nti abatuteekamu ssente mane ye agimiti ennamba esembyayo 15 yeyo gy'olaba ebuukiraawo munoonyeeko ebizibu asobole okuba nga abikumalira butereevu nnyo katwegatte ku mbozi endala. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja y'omu ku basajja oba abavubuka bemmanyi abakozesezza omumwa gwabwe either okubba abaana oba okubabuzaabuza. Yomu kubafere okitegedde abatalina magezi naye bakozesa omukisa gwa gavumenti nti nayo yabafere tefa ku mufere yo emufevalinga afere abaana naye teryamunyegako. Calvin Kayanja yavuddeyo Kyekozze n'agamba nti gwe wenna omunyankole omunyarwanda ampuliriza ng'alinga ali mu kutegeeza nti bw'oba nga tuwagira gavumenti ya mwami Museveni oba oyina ekikyamu ku mutwe. Kati oyo omwami yalese yaddagezaako kwongera ki busosoze nzobalanga busosoze okitegedde kubanga olwaleero bwe tuba tunyigirizibwa tuli kusalya erimu level yemu otunulira tubeera wano oyita ekibuye wali n'otunulira abavubuka abali ku bigaali awo webali nnyo ababine batutunda watermelon ebikajjo abatunda ensenene abatunda obunyeebwa kakati otunuliranga kabila zanjawo bonna abasinga banyankole bakiga okitegedde. So Calvin ono omwami Mwami Museveni atuchunya kyekimu okitegedde atuchunya kyekimu kyogamba weyo abanganguka teri olowooza bana bino byakama tukimanyi bino byo temubiwulira Kyekozze okimanyi Mwami Museveni ddala ayinza okubeera omunyarwanda okimanyi ayinza okubeera tebatuwulira ekituufu kimanyi ayinza okubeera omunyarwanda Munyarwanda kati abanyankole yandibadde anyiga baaki anti gamba nti ayinza okuba mugungu tudde kumpewo kale atubadde tuwegeyamuko naye katufuna akatambi k'omukyala omunyankole nga awa Calvin Kayanja level. Kano kampeera omunyankole omuyima omukiga omutoolo omuwestana yenna nga tayagala Museveni mukwano oli musirwe emirundi Calvin otakagalulaho bino genda mu Baganda banyobolyo n'olya mulukwe Museveni akijana capital wazingewo okumanya oyahira abanyankole mbwe abanyankole abawestana mwino kuwa Museveni ekitibwa yajja na sente yajja ne capital wa sente mikoli okwo tusinikireko ebyo ebinyobyo otakagarukamu okwiza okugambira abanyankole ngu abawestana mbu muhe Museveni ekitiinisa tukimuhire Museveni akijana zingewo z'okumanya ziyatwire maziwe otakagarusha otumanyira genda kuli omu Baganda bawe Calvin genda eri mu Baganda bo b'omanya aboolyamu olukwe ne furufiga bamwe Abaganda be bamanyira abali b'enkwenga gwe ne mubeesibako naye ffe tebatwemanyiza Museveni akizana zingewo z'okumanya ziyatwire abanyankole n'abalimi abanyankole bayina ente balunzi bate balimi b'amatooke bayina omuzigo mukimanyi bulungi tuli bagaganga ffe naye Museveni wamwe yajja yafubutuka eyo tetumanyi gye yafubutuka mu nnaku ye tumusimbe kubanga atuwadde ki okujjako okutwonoonera obutonde bwaffe ng'agenda afuyira eddagala buli wamu ebirime byonna ne bifa amataka tibageesibako be bagatunda amataka agabbye ku balunzi bonna abalaalo abaali abayima beeyo totwesibako Calvin Kayanja genda otagalire muli erezo ze yakuwadde tezijja kukola mbojja ogambe ffe abanyankole gwe komanyoko genda eri mu Baganda babakumanyira naye ffe totwesipaata otubuulira tuli baana banyoko Museveni waalaba nga tetumwagala atuviire agende
komanyoko twali waneno nga buli wamu mugenda mutusosolambu abanyankole muri mu kintu woyogera olunyankole olutalo toddamu kutwesibako komanyoko gwe Calvin Museveni abanyankole nja Museveni yahogo omushema sente waba yakuwadde sente mbojo okuba abanyankole tekirisoboka tekijja kusoboka kuba naffe twamukowa Museveni oyo tayina munyanko amuyambye ekyo oluguudo lwe yakola olwo yalukola kutwalanga bintu Rwanda tayina kyatuyambye Museveni okujjako okuta abantu n'okubabbako amataka mwe mulowooza bulijjo wetuwanga tetwogere ffe tebituluma nammwe nga we muyisibwa ate ffe kiyitirivu ewaffe otakaagalulaho ebino ebyo genda obisinikire okuli omu Baganda baabwe nga Museveni atakwenda Museveni nguna abali omusiru omusiru ninyoka eyaziira omusiru nkiiwe haza Calvin oli musiru toddamu tumanya totwesipaata era nze kyemmanya abanyankole Museveni olaba olunaku lwa David Lutalo Museveni ekituufu kye yali atumye David Lutalo kubanga wano wabanyankole twawolaga omukwano Kyagulanyi ate abaana kati bavuddeyo ku intaneti bakuba Museveni mu lunyankole bulijjo twali tusirise mwenga mulowooza mbufe tuli bulungi buli kimu tuli bulungi abawesitana tuli bulungi luddawa Museveni mumanyi byatukoze mmwe temubimanyi fa babimanyi era mutulaba temuddamu kutukyawa bambe musimanyi abanyankole mbu be bali mu kintu simanyi abaki mbu abatoro mbu simanyi twete tuyinaka Abaganda Yesu bali batuyambako tunda nte Yesu kutunda simanyi biki naye nga twali tubiyinanga byaffe kasawa zino kiki omuganda kyayinza otuyambako okutunda tukyakiyina Olyokojjo ngo tusinikire ebinyu ne David Lutalo babe muwadde sente kubanga yali agenda kunganya abantu bangi mbwajja tukuba tubulire mbwe byobufuzi bibinnyunyunyu abanyankole mutakaaga yuko kulula mazaga Calvin namaziga nyine twesonyiwe sigala mu Baganda bongo balyamu olukwe era mu abavumaganya Abaganda kati goze ngo tubuukira mbo tubulira ku Museveni tetumwagala yes gobo mwagala mutwale ewa totwesibaako komanyoko Calvin okay bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kubeera butereevu nga tukwongerayo atuwuliriza waliwo abantu abazze boogera Jakana Nadduli mwenna mumumanyi naye Jakana Nadduli mu bigambo bye nga bwe twajja ne tukugamba nti ensi yamutegedde nnyo ng'amaze okufa ayina ebigambo byayogera ku Lumbuye Kajubi Lumbuye tumumanyi ffenna Kemiko Ali Lumbuye ebigambo byayogera tukkiriza nti waliwo ebituufu n'ebiyinza okuba nga si bituufu naye buno buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuwuliriza Lumbuye okumulungula bw'omala okuwuliriza n'olondamu ki beera mugezi ng'owuliriza kubanga amazima gali nti omusajja oyo alina information amazima mpitirivu era gwe bw'onaabeerawo mbu olw'okuba simanya bamukozesa ensobi ku Jenosali Musale n'ogamba mbu simanya simuwuliriza bingi bijja tuukawo nga tobitegeera because sajja metukkirize nti omwami yayogera nnyo ku bintu ebituuso ebyatuuka actually nze n'okubeera nti Ssaabasajja mulwadde nasooka kiwuya ku mwami nekivayo nga mulwadde gwenze kankubulire Kabaka yagenda ojjukira ebiseera bwe yabuliramu n'agenda ne baddemu mutulaga ng'ali Kenya okitegedde ng'ali ne Uhuru Kenyatta nga bakutte akatabo Lumbuye oyo yavaayo nga ffenna eggwanga terimanyi n'agamba mutuswazizza nnyo Katikkiro ddala Kabaka asituka atya yagamba nti Kabaka akomawo atya naddira mu bigere ne tugamba ye yalabye ati bannange ekifaananyi kigenda ofuluma nga Kabaka yakomeddewo mu bigere so tugezaako kugamba ekirasa Jimmy we yayogerera ku kwona omwami omugenzi Cypriano Kizito yamulabula ebyokulabula abantu babalabudde so atuwuliriza lwaki ndeese story eno olunaku olwaleero tugireese olw'ensonga nti n'oyo Jakana Nadduli olwaleero gwokkiririzaamu yatubuulira ku Lumbuye njagala tufune akatambi ka Jakana Nadduli gwe kennyini weewulirireko bwe tuvaayo bingi bye tulina bye njagala osobole okuba nga owulira bw'oba osoma ku kigambo obuyinza tebulina bukye butakola
ye bwe yali mu nsiko yali akaanira buki buyinza bwe yali ategeeza Obote n'emikozi obano gye abantu bayinza kufanga mu gavumenti eyo nga pulezidenti w'eggwanga tokinaamu mukono era nga tokimanyi ng'agamba Obote mu nfa y'abantu gye balinga battamu abanyanya n'abasigalidde ye bw'azze olwaleero era tukolinga Obote abazze bafa mu nfa gye bafaamu ne batta abasiraamu bubi ab'amadiini babassa abalala abaana abaganda batokyalinze ebikolwa ebiriwo tebinaamu njawulo nabyali analule mu budeesera biri bya gavumenti eziyise awo tukizza ku gavumenti nkadde oba eriko yeye yakyogera naga nti tekisoboka naffe tugamba omukono mweguli kiba kirungi kubali obanga gwoyitamu ne kiba ekibi kulwo nga gwofuga so kati okutwaliza wamu abantu ebigambo byalumbuye babitwalira ddala nga biri authentic tugambe being authentic amawuli ebbanga lyonna bagakutuuka kufe mu busiraamu gakuga nti sooka ogasengejje era obeeko woogakuumira nga tonnayatula so jakana wasengezze nga tonnatuuka ku nze amawulire agabaweebwanga mu nsiko baagalekangawo kubanga gavudde bweru webale nnyo bawangula batya olutalo intelligence ebakuye abalabo tebagikebera kyoyagala okuŋŋamba ebyobufuzi ebbanga lyonna bukessi kukettagana kwa birowoozo ye bwe yali akettanga Obote bwakesse bazzatta bwakesse abasigalidde naye bwe bamuketta tekiba kwomu tekiba kwomu information bwebezze togitwala light okay oyo ye jakana wabula kana akatambi saagala tusooke tukwogerere katusooke tukateekewo okalabe kabbara mu barugahare abatembeeta Gen.M7 okitegeera bayakwogera ekigambo ekimansa entungo naye kankireke batuwuliriza katusooke tulaba akatambi kano bwe tuvaayo wano we tuli kuleka Lukwago Elias esangibwa Kololo bambasada gye basula Kololo ekitebe kya CDF w'amagye wabeera ekololo owali Uganda Management Institute wewali ennyanja eno gye bayita Leke Lukwago kati bino byebitawanya mwami Lukwago tayagala bino babikole so alaba muhoozi ng'akola bino Lukwago afiirawo kubanga alaba emmale ze bagenda kuzitta agenda kufiirwa emmale agenda kufiirwa Ssemutundu agenda kufiirwa Emamba byona byona byajja mwene ennyanja egye bayita Leke Lukwago so tusaba General Muhoozi ne wano oyitewo wano Kololo a few meters from UMI ngagenda makage bona bayita wano so gwe oba betwanka ngambu tubeera Kololo kati abantu basalawo na mwiteno wambali we bati gye bayita Kololo eryo okusitula bodi zaayo yazo mu maaso esobola okutambula naye banange mukwano gwange Elias Lukwago kkiriza ekibuga kiganye ekibuga Elias Dorothy Kisaka namwe abalala mwena we mukulembera ekibuga kya Kampala ekiseera kituuse mwami Museveni abasibule Gen.M7 alina okusibula bano abantu balina omuzanyo mungi okumanya ennyanja eno nnene mulimu n'emmale mulimu Ssemutundu mulimu emmale mulimu Ssemutundu mulimu ebyennyanja kati eyo emmotoka eba erina okufuna weeyita ogiraba ati yiyejja ogiraba weewuga Elias Lukwago Lake esangibwa wano Kololo wakati mu maaso ga ofisi ya CDF byebyo emanyiddwa nga Elias Lukwago Lake esangibwa wano wampeewo Kololo mu maaso ga ofisi ya CDF ekkuba eri kutwala ku Uganda Management Institute ennyanja eno yatandikanga ku Greater Lake ebbanga lyemazeewo ddene bino byebintu Gen.M7 agenda atandisa okukolako era bino byebiruma Lukwago ne bakansala n'abalala abakulembeze ba opposition mu Kampala tebagala bino bikolebwe naye kwegayirire Gen.M7 tuyambe eno ennyanja nayo bagikoleko olunaku olw'enkya tugende okuyitawo mu wiiki 2 okuva kati ng'eno ennyanja ekoleddwako mu maaso ga CDF ekololo ofisi ya CDF eyekololo n'ekipande kya Uganda Management Institute kiri kyolengera Elias Lukwago kuleeta Lake tweyongere maaso tufune ennyanja endala atuwuliriza oyo ye Balamu kansooke mbuze sajjimi bulijjo omukulu oyo munamagye ani Balamu
just kuma mulabye mu kigundi mu government ya Museveni buli omu asobola okufuuka kyayagala kasita okkiririza mu ideology yaabwe. Okay, because nze olwaleero sobola kwambala kigundi nocha kakati kulaba nkubira red bullet ku makubo kuno ku makubo kuliko abasirikale babateekako aba traffic naye nga bamaje. Abasirikale abo banoonya ebyambalo gwe bw'ojja ng'oyambadde ekyambalo ky'amaje oba okitadde ku mmotoka emabega ku mutto bakukwata kati baramu balinda ki anyway tetujja gendayo eyo yensi yaffe atuwuliriza ku katamba ko koolabye wenjagala tujja ekibuuzo eri gwe atuwuliriza balamu okunenya Elias Lukwago kola amakubo dwachi blame eyo tagitadde ku government dwachi tagissa ku government. Lukwago yaleta sente Lukwago yayisaawo sente ezikola enguudo mu Kampala ate yaziyisa si yaziyisa yateekateekera kibuga ate era ne KCCA wetafuna sente n'ekirala omukulu ono street gyayogeddeko eriko bakungu ba gavumenti bokka webale nnyo ababba sente z'eggwanga kuliko ne office ya CDF okitegedde CDF gwe tuwogerako Chief of Defence Forces newuunya abantu nga balamu entegeera entono gye balina mu mitwe gyabwe okitegedde entegeera entono gye balina mu mitwe gyabwe nga bakwata obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ne babutikka omuntu bagala kweyambulwa buvunaanyizibwa bwabwe kwekyo kyakkiririza alina ekigambo kyakozesezza agambye nti Gen.M7 Kayinye Rugaba bwe yabadde ayagala okukola enguudo mu Kampala Elias Lukwago yayombye embu nembuuza ddi MUHOOZI lwe yatandika okukola enguudo ebifaananyi byabaddeko mu kiyembe embu kati oli bw'agamba nti ddala balamu useful idiot aba alimbye ancho fola bera yakimuyita madam teacher tumusama ekitiyo okitegedde nti yerabidde abuuse abalina okukola ebintu bino n'aleeta MUHOOZI atalina nakyali talina nakyamanyi okitegedde olwaliro ebyo tebimukwatako tulina ba engineer abajjudde mu Kampala government ebayinosa sente za Kampala okukola enguudo ezo naye lwaki okujjako ng'era ayaga kwefula relevant ngera bujo byebakola sikufuuka relevant just tebategeera butegeezi so twagala kubeera nga naawe tuvaawo bwe tuba nga tuvuddewo twagala kuba nga tweyunga katambi akatabudde bannayuganda ku social media olwaleero ebigambo bingi ebigenze mu maaso but nkimanya abawuliriza baffe musobola otegeera ebintu mu ntegeera ey'enjawulo ey'ekikugu musobola okugenda beyond ku kintu so njagala tulaba akatambi kano bwe tukavaamu waliwo endaba gye tukalabamu ffenna tuli ba nkyukakyuka ne waliwo ebintu bye tulina okutunuulira ne tubiraba mu ndaba eri genuine ate eri genuine so tulemenga oba oliawo kwanguwa nga tosoose kulowooza abantu baseerera ennimi n'ekirala mukulembeze waffe Kyagulanyi atugamba nnyo sooka okufumiitiriza nga tonna kwogera kwanukula so omuvubuka ono alina ebigambo byayogedde nange nina byesikkiriziganyizza naye naye ebyo tebyetaaga kumuvuma yeetaaga reasoninga out ategeere ensobi gye yakoze kubanga alinamu ebituufu ate nga byebingi so katisooke tufune akatambi kano bwe tukavaamu then tugenda kujja tubabuulire ensobi ki wagikoledde na biki ebituufu kuba mu kana akatambi mulimu ebituufu ne bambi ensi emuvumye buvumiyaseeredde wali mu kusooka katusooke tukalabe muri mutya bannaye kansubire muri bulungi olunaku lwaleero ensonga gye njagala okwogerako abavubuka b'NUP abasitso tutaaginga mu bintu ebyenjawulo nga mutuvuma mutuyisaamu amaaso principal yayogedde kino mumulengeza njagala obakategeeze kiti ffe tetulina muntu gwe tulengeza oba gwe tuba twogerera bubi tuba tuwa opiniyoni zaffe ng'abaki ng'abantu okusinziira ku bintu ebitambula first of all nja bagamba nti nze sikkiriza na mu system eriwo kati gavumenti eriwo engeri gyefugamu n'engeri gyekolamu ebintu byayo ne focus areas zayo sibikkiririzaamu wabula ate n'ekirala nze kuviira ddala mu ntandikwa Bobi Wine tabangako choice yange ya mukulembeze ng'omuyimbi namuwagira amange stilefiri nalinga mpagira ye olw'ennyimba ze yayimbanga ezikola ki ezinkwatako tekitegeeza nti yali asobola okubeera omukulembeze of my choice maze ebbanga ano nga mbabuulira omukulembeze owange nze gwe njagala Uganda njagaliza omukulembeze fasting dictator
sekendi ng'agyagala nnyo, ekyokusatu ng'aliko wayo etakola. Ogenda kubba ssente z'abalwadde miliyoni 2 oli muntu omwaka balule. Kubanga bino ebintu by'okunyumyanyumya nze mbagamba nnyo, emu ku sikamu ze twafunye ezisinga okubeeza amaanyi mu ggwanga lino banga Abafirika, esooka democracy. Twali tetunnatuukawo awo kuba na system nti ne kiyita wano ne kiyita wali. Enfuga yaffe erina kuba ya kibuli, ky'ovola Abaamiini be baleese results ba Magufuli. Ekirala, education gye baatutega ye tuyambako kukonera awo ebiseera ebisinga obungi, buta innovating buta thinking outside the box. Tubanga academy y'okukolera abalala nti tebatuteekawo ne bakola academy asuumuukamu agenda akola ekyakola ebyabalala. Ekirala, religion yatujja ku byaffe ebyennono na buli kimu netuwa enzikiriza empya gye tulina okukkiririzaamu, wabula ng'enzikiriza ne tutwala mu kubeera submissive eri abalala bonna mu nsi, ffe ebyaffe nga bitambula ng'ebikola ki nga we byagala. Nja bawadde nga nnyo ekizampo ya Pulezidenti Magufuli yafugira emyaka 6 tunuulira results ze. Idi Amin yafugira emyaka 9 tunuulira results ze. Olwaleero twalinako omukyala Jennifer Musisi wano mu Kampala. Karooli zaali zifulumya ekibuga nga tezikyalimu kubanga karooli zisikavenja ziri akasasiro. Bw'afuluma ne zidda kitegeeza kasasiro yadda. Naye yakozesa ki? Mwalimu ekibuli kingi mu bintu bye yalinga akola ki? Bye yalinga akola. Okitegeera. Olwaleero nja kuwa ekizampo y'abakulembeze babiri bali mu West Africa. Asooka ye wa Naija, owokubiri ye wa Burkina Faso. Owa Naija awamba buwambi, military government yeriyo tebiriiko binombo ate parliament yagambye kino ate ki. Naija ebaddemu ku nsi ezisinga okweexportinga uranium naye nga tebamufuna mu lwaki. Kile ya nusu 2 nga France ebawa nusu 11 12. Kitegeeza France ebadde ng'ebabba okumala eri ebbanga kiryonna. Naija omwaka mulamba yandibadde ng'ekola miliyoni 351 eza pound okuva mu France naye ng'ekola 11. Kitegeeza myaka 10 gye batwalidde uranium waabwe baba babanja France biliyoni 3 n'obukadde 5. Ezaki eza pound ezo sente ozimanyi nga zigudde mu ekonomi ya Afrika. Omukulu olwawamba obukulembeze esyo n'akizaayo olunaku lwaleero okugula uranium wa Naija kilo oyina gigula nusu 2. Bagenzo projectinga nga mu myaka 5 egiddako egenda kubeera 4th fastest growing economy mu nsi yonna mu Afrika ng'ekwato bakyakutaano. Ne tuddako mu Burkina Faso. Burkina Faso omuyaayo olwawamba ekimu ku kyasooka okukola kwe kukola ddiiru n'Abarussia bazimbe nuclear power plant emuyambeko okusupplyinga amasannyalaze mu ggwanga lyonna. Ekirala yakutte contract z'abasajja ba Europe bonna abadde basima golodi waabwe n'azibajjako. Ayagala bamuprocessingirenga waka bamwetundirenga awedde. Kitegeeza ekonomi yaabwe egenda beekulira ku speed eya waggulu. Bagenda creatinga hubs za entrepreneurship basomese ba entrepreneurs bwe banaatuukira okugamba ogenda mu industrialization nga batandise okukola ki nga batandise okuba n'abaana abeewaka basobola okwenyigiramu. Bino ebintu byonna bikolebwa ku order ni order. Tebiriiko binombo ate budget y'oluguudo bagiwe gundi atemeka enjawulo agiwe gundi bwe tuba twagala luguudo luba luguudo si kuteeseza luguudo. Bwe tuba twagala ssomero liba ssomero si kuteeseza ssomero. Kati bano abasajja kye bali mu kukola ki? Kye bali mu kukola. Olwaleero bakugamba Burkina Faso myaka 5 egiddako egenda kubeera world's fastest growing economy namba 9 mu Afrika ng'ekwata kya 6. Be bakulembeze betwagala ki ekibakozesa bino? Baleeta dictatorship nga sebali submissive eri baki ba European. N'olwaleero mulina omuntu gwe mwagala tuleetera ng'omukulembeze ng'ali tu submissive eri abasajja abali mu Europe. Nti n'olwaleero bwe yakkiriziddwa okuddayo mu Bungereza yatandise kwejjusa bye yayimba ku bisiyaga. Era ne bamubuuza abakulembeze abamu b'MP nga baaliko mu kuyisa etteeka lino n'abagamba ba MP bange abamu bakolera Museveni. Bobi Wine njagala omukyalenjinga agende gomba basajja abaamuzaala atuuke n'ekamookya mbaamukuza ababuuze ku tteeka ly'ebisiyaga ababaka bammwe baabakiikirira oba baakiikirira Museveni. Endowooza z'abo abantu z'oba communicatinga singa bakugamba nti ffe twali tubyagala ne bakolera Museveni bapiininge ne singa bakugamba twali tetubyagala baakolera ffe then toteekeddwa bakola ki? Toteekeddwa bapiininga. Okitegeera naye era n'essaawa enfu mu lunaku ebaako weebeerera ennamu. Bobi Wine nina statement gye sitasobola kubuusa maaso gye nalaba gye yakola ng'asikaaliwo atikkiddwa. N'agamba mu Uganda mulimu abavubuka bangi abali unemployed naye era mu Uganda mulimu abavubuka bangi abali unemployable. Nti ng'ovuddeko ku kyokuba nti tebalina mirimu era n'okkozeseka tebakozeseka tebaweeka mirimu. Mu Uganda abavubuka abasinga tebaweeka mirimu lwa nsonga emu. Sisitimu ye basomesa kujja kukola kyonna ky'oba okoze nga bw'okikoze. Naye ng'amazima olwaleero abazungu ebimu ku bintu ebirungi bye balina bw'omala omubuulira erinnya lyakubuuza ki ky'okola
wano omuddugavu omubuuza kyakola alabanga gwe embega ayagala okuyingiriza ebyaki ebyenfuna bye wabula tuli mu era nga tebagenda kukubuuza ki kye wasoma first kye basooka okukubuuza what can you do kiki osobola okukola ng'omuntu singa oba osobola okunnyonnyola ky'osobola okukola oli naku opportunity kati gwe olwaleero ndaba singa omuntu ajja n'akubuuza nti owaaye nandiyagadde okuwa omulimu naye kiki osobola okukola nkikkolere singa oba tosobola kuddamu ekibuuzo ekyo kitegeeza you are unemployable tuteekeddwa otandika okwesikiringa even mu kaseera nga tetunafuna byakukola kibyakukola zuula ky'oyagala okukola zuula ky'osobola okukola tandika okupracticinga n'okunoonya information ku kyo ebiseera ebisinga bw'oba okiyize ennaku zino social media naye yafuuka gamba n'ogu mu ngeri ye nti abantu basobola okuba nga tebakwagala naye nga tebasobola kwewala osobola okujja wano n'ozimba brandi mu ekyo ky'osobola okukola n'otuuka abo bonna be walinga onoonya ne baba nga bakunoonya nga basobola okukozesa maati azo oba tekikola ki maati azo oba tebandiyagadde kukola naawe in normal circumstances so social media ne internet is a new gamba noogo so kwekyo Bobi yabadde right nga tuvudde ku kya unemployment abavubuka abasinga tuli unemployable tuteekeddwa okuzimba ekyo what can you do skill ki gy'olina service ki gy'osobola odeliveringa kiki osobola okukola singa oli aveeri opportunity nejja out of the blue kampani eyo gy'oyagala okuyingira ki ky'oleeta ku mmeeza ki ky'ogyongerako bw'onaaba nga tonneezimbiramu ekyo ba tojja kukola ki tojja kwasaganya okitegeera n'ebyo byonna tusobola okubikola ng'owa Burkina Faso we yazimbye hubs bw'ayagala okucreatinga hubs eza entrepreneurship naffe bye bintu byemu ku bye tulina okukola innovation ebeerere ddala ki ku forward front naye ng'ovudde ku ebyo nze abakulembeze bammwe bonna aliko ne gwe mwagala oleeta bonna tekuli choice yange era yensonga lwaki ponnawo ndi mu Agip GIP ene government in power bwe bali nnyo okay Kyekozze omuvubuka oyo bamuyita Kasirye yakolanga ku Star TV simanyi oba akyakolako omuvubuka oyo ebigambo byayogedde obiwulidde bamulangidde Ismail ali mu bisaati biki so ekyo si kikulu tetwagala bitunuulira naye katulizoninge mu wano ng'abali ku mukutu guno mu kusooka mu video gya ng'atandika omuvubuka ono ebigambo byayogedde ensobi yokka gye yakoze kwekwata n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye tamulabangamu yamukakkanyiza ekisale kituufu okitegedde ne eyo nnyinza okumugamba nti ndowooza si mukyamu tukkirize nti nze okuwagira Robert Kyagulanyi siri mukyamu n'awagira Museveni si mukyamu just tannalaba nakutegeera kituufu kati ono omuvubuka we yakoledde ensobi kwekukkakanya omuntu gw'atandagezesa kubanga Bobi Wine anoonya buyinza ate nekiranga tannabufuna obulabi byakoze olabye abantu bataddewo Bobi anoonya buyinza mu kiseera kino Bobi tuteekeddwa mujajinga ng'amaze okukwata obuyinza webale nnyo abantu bonna bamugeraganyirizaako bamagufuli Traore bonna babaddewo era byayogera bye bakoze babikoze bakulembeze webale nnyo ye weyaseereredde okitegedde so ensobi eyo yagikoze ng'omuntu nti oba oli awo omuntu twandibadde tumuyambako kutegeera ensobi eki gye yakoze ne tutapapa nnyo muvuma kubanga ebirala byonna byayogedde bituufu n'ekirala kyendabyemu oba oli awo ensobi gye yakoze endala gy'atatunuulidde amazima gali nti Russia tesobola genda mu maaso nakola nuclear plant mu Africa nga tukimanyidde ddala nti abakulembeze ba Africa oba abafuzi ba Africa w'omusembereza nuclear oba omuwadde power nuclear authority kati oba omungeddeko power ate era tukkirize nti Russia teleeta nuclear plant ku lw'amasannyalaze no wadde ono okujjako nga neetalaba wano mu Africa tuyina emigga egisobola otuwa amasannyalaze so kati ekyo nayo nsobi naye uranium neneja bebituufu France bujja banija tukimanyi ekyo so analysis ye yabadde nnungi just nti yaseereddemu ne bambi ndabye nga bamuvumye nnyo omuntu bw'ayawukanamuko mu ndowooza twetaaga mu reasoninga n'okumulaga nti oteekeddwa kwagala kino olw'ensonga eno n'eno amaze otulaga nti mwami Museveni byakola tabyagala okitegedde n'atulaga nti Uganda yeetaaga omuntu ng'agenda gifugisa kyuma mukono gwa kyuma
twajano ne tukyogera twakyogerako wano Uganda tiyetaga muntu agenda gisinikira mannyo because tukirize nti Idi Amin yali dictator okitegedde naye wakuba dictator banjawulo Mwai Museveni autocratic dictator atagasa nsi atagasa naye Idi Amin yali dictator agasensi kati ono omwami ani kasirye kyabadayogera nti mu Uganda twetaga dictator nga jateekawo teeka likole nti sajjime stage ya boda sijagalawo wano ate mu myezi ebiri ogirabewo nti taxi wano stage sijagalawo nti obeteeka lino likugira obuli bw'enguzi nti singa minisita wena tukwata nga walidde enguzi speaker wabbya amabaati ovaawo buvi bagoberawo oyo dictator gwe twetaaga. So twagala kuvaayo wakasirye bwe tubanga tuvudde wakasirye nakutegezezaako nti tutambula ne Ajmiti omusomi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange gwalina ebizibu ebyenjawulo ennamba y'essimu yeyo gy'olaba esembeyo 15 asobole okubeera ng'akutaasa butereevu nnyo njagala tube nga tweyunga ku mboozi eya Idi Amin Dada. Nabagambye nga tutandika nti Idi Amin Dada emyezi giringa 3 azze mu mawulire nga ate gocho okufa okitegedde. So Idi Amin Dada kyekimuzizza mu mawulire byebyo byakola. Oyinza okwebuuza obote nga tawulikika nnyo babinayisa nga tebawulikika nnyo lutwa titokero lutwa nga tebawulikika nnyo okitegedde naye lwaki Amini akomyewo nnyo atuwuliriza. Njagala katono nnyo tusooke tuwulye ku bigambo bya Idi Amin Dada bwe tuvaayo ogenda kutegeera lwaki ali mu mawulire. I have liberated my country economically and I am economically strong, and that is why I said I uprooted the British imperialism from Uganda, and Uganda is now pure Africa. Oyo ye Idi Amin Dada yafiira Saudi Arabia, mutabani we yafiiridde Cairo Misiri. Yes, yafa 2 Amin mutabani wafudde guno gwennyini omwaka. Yes, yafiiridde Cairo ne bamukkiriza okudda. Mwami Museveni yagaana omubiri oba omulambo oba ebisigalira bya Idi Amin Dada okudda. Kati olwaleero sajjimi kangamba abantu wekiti Mwami Museveni yali tayagala nini ng'omuntu yali tamwagala ng'omuntu. Yes, for olwaleero sajjimi Mwami Museveni tetumwagala tuteekawo lwaki tetumwagala. Yes, Mwami Museveni tawangako nsonga. Yes, yensonga lwaki twakula tumanyi nti omwami Idi Amin yali mubi nga tetunazaalibwa ebintu bingi kobzi bibateeka ku Amin. Yalisanga abantu ebisapato naye ng'osobola okulya sapato okozesa ideologically like logically ebigambo bibasinga okutambuza. Idi Amin Dada yagoba abayindi naye nga ddala yabagoba bugobi yabawa ensonga okitegedde ate amaani n'abakompensating okitegedde. So atuwuliriza katufune ku nsonga za Idi Amin Dada. Tuyina Solomon Kaweesa kasooka tuwe ku Idi Amin Dada tumutegeere then bwe tuba mukana akatambi ogenda kutegeera kika ki ekyomukulembeze kye twafiirwa mu Uganda. nti n'ebimu ku byenjawulo bye tulina mu Uganda yali yabirekawo satellite. Yes, tugenda tunuulira mu maaso awo. Nga Amini okugoba abayindi teyabagoba nti kuba yali ayagala okubagoba. Yabayita n'abatuuza n'abasomera ensonga 3 lwaki awulira tayagala babeere mu Uganda n'abasaba ensonga 5 lwaki balina okusigala. Ekikulu kya byonna kye yali ayagala bafune citizenship ya Uganda. So abayindi bano yayagala nnyo bafuuke ba citizens ba Uganda naye ne bagaana kyekyabagobya. Era bw'abagoba akwata businesses zaabwe aziwa bannayuganda kuba yalina enteekateeka gye yali atuumye Africanization of the economy ng'agyagalamu baddugavu. Weewaawo economy yasooka n'etagalamu okumala omwaka ngazze nga amaze okugoba abayindi wabula n'afuna ba experts abajja okuyambako abafirika okutereeza bizinesi zaabwe. Jjukira bo olwakolanga nga amagoba balya ne babayigiriza okutereka ne babayigiriza okuba n'ebitabo n'atereeza bulungi nnyo ekintu. N'abayindi nga yakabagoba ne bateekawo custodian board. Bateekawo custodian board banyumiza okugabira edduuka kyasinziranga ku biwandiiko by'oleesa okukakasa oba ofiiti nga si nti baawanga beewaabwe. Waliwo abaatunyumiza ngambo ng'akutwala mbu simanya nakkuba embooko 5 naggamba eryo edduuka liryo
tekyali kituufu bateekawo office yali evunanyizibwa kugaba so bino betulaba mu movies nga atambula naayita Solomon eryo ndikuwadde yalina abantu bameka abayindi Roni wali mukasonda nkuwaddewo abayindi nga baali bangi abayindi 7,000 ne bizinesi zaabwe yatambula ennaku mmeka nga azigaba ng'ebyebiseera dola ya Amerika evuganya bulungi n'essiringi nga bw'obeera n'essiringi 7 eza Uganda ofuna dola 7.5 so baali ku level yemu olunaku olwaleero kwegamba nti bw'oba n'olukumi lwa Uganda ng'olina olukumi lwa dola kati amini yali oyo ng'ekonomi agibalansingiddaawo ate abayindi bano ne bagenda ensi nejje tuteekamu ekirowoozo nti amini bw'abagoba yabaleka baavuwale amini mu 74 ng'omwaka ogwo gutuuka wakati yali akuŋŋaanyiza ebikwata ku bayindi bonna be yagoba era n'alagira Bank of Uganda ebaliirire bonna gwe Abamerika n'abantu abali mu Canada ne UK tebeewuunya abayindi abaatuuka ewaabwe nga tebalina kaveera konna mu myaka 2 baali bagaggawadde nga babakolamu ne bizinesi ezisente baali bazijjeewa amini buli omu yamukompesatinga gye yali to the fullest era neewuunya nti ku mulembe guno omuyindi asobola okukomawo n'aklaiming ekizimbe n'agamba awo waali wa jjajjanga awo waali wa kitange therefore mutuddiza ebyaffe they were compensated teri gwe bataawo ekitegeeza kati bano abayindi abaliwo balimba okay atuwuliriza waliwo abantu abasobola okunnyonnyola who was Idi Amin Dada. Yes. Tetugenda kubanga tuliawo obudde. Okumanyanga nti MUHOOZI yayita okalogana na Idi Amin. Juzi bamusabye bamubulemu ekintu oba oluguudo oba ekizimbe yavuddeyo n'agaana. Kitegeeza nti yamulinako obusungu obukyayi. Naye kwasaayo kimonti yayi semayi yatulugunya nnyo bana Uganda. Talina bya yatulugunya bana Uganda. Batulugunyiza ye Museveni batono. Atuve mu kutulugunya basse batono kale n'ekyo tukireke bawambye batono nga n'olwetu tuyina emmotoka gye twalabye siri sure oba yawano Uganda naye okusinziira katambi nga bwe katambula kiraga nti emmotoka eyiwa oba buwanga oba kiki kitegeeza abantu balinga bwe bakumusune bakala okitegedde so katusoke tulabe Major General Kasirye Gwanga Omugenzi. Idi Amin was like a gift to Uganda. You can believe me, you can take it and smoke it in your pipe. Amin Tebaku said, it's like when they say Nasuru made people eat sandals. Can you eat a sandal? Just to excite people, oh, we knew Idi Amin, oh, he did this, oh, he did that. Okay, oyo ye Mugenzi Kasirye Gwanga. Waswa. Atuwuliriza, ewatali kubanga tulwa, twagala kweyunga olunaku olwaliro lwakubiri. Atuwuliriza, ababaka ba parliament abali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya bwe baateekateeka okudda mu parliament olwaleero wabula bagenze n'olukandagga lw'ebintu okitegedde obukwakkulizo olunaku olwayo tetumanyi nnyo kiki kigenda kuva mu parliament tetunaba kubanga tubifuna wabula bwe tunaaba nga tubifunye tujja bikuwa ne sofa katukuwe ku ki ekibazizza mu parliament kiki kye bagamba biki bye baagala na kiki balemeddeko. Ebyongo bitadde ku mabbali oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda mu parliament olwaleero luteeseteese okwanjula obujulizi ku bannayuganda abagambibwa okubuzibwawo ebitongole by'ebyokwerinda gavumenti beegamba nti yo temanyi gye bali. Gavumenti ya Uganda sabbiiti ewedde yawa alipoota yaayo entongole ekwata ku bantu bano abagambibwa nti bazze babuzibwawo ab'ebyokwerinda mu myaka egiyise n'egamba nti yo temanyi gye bali. Oludda oluvuganya gavumenti mu parliament olwaleero lwe lwanukula mu butongole kwa lipoota ya gavumenti eno gye yawa.
akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti waliwo ensonga enkulu ze bagenda okusaba palamenti oluvannyuma lw'okujanjulira obujulizi buno bw'agambye nti bwa nkizo ddala eri ensonga y'eddembe ly'abannansi ababuzibwawo. olweggulo nga bwe twasuubiza eggwanga tujja kuddayo mu paalamenti awamu tusobole okubaako byetutangaza eggwanga ku kiwandiiko kyennyinza okuyita ekyamankyolo ekitali mu buvunaanyizibwa ekyaleetebwa minisita w'ensonga z'omunda olw'okubanga kyakolebwa mu mutima ogw'obutafaayo n'obutaliimu kulumirwa ensonga enkulu ze twali tusuubira abakulu abo okutangaza eggwanga ng'oggyeko obutazifaako baalagira ddala nti abantu abanoonya abantu abo baabuzibwawo n'akoleddwako ebikolobero ebirala bo tebabimanyi oba babiwulira biwulire n'olwekyo tugenda kutwala mu paalamenti omu ku bujulizi obw'enkukunala olwo kiwe paalamenti omukisa naye okwesalirawo ku kiki ekyokukola n'olwekyo eggwanga lyetusuubire olwaleero okubaako byetutangaaza ate n'okubaako obukwakkulizo obupya ne bitubanja okukolebwa ate mu bunnambiro. Minisita ow'ensonga ez'omunda mu gavumenti ya Uganda General Severino Kayindo Tafiire agamba nti mwetegefu okwanukula ku nsonga zonna ezigenda okwanjula oludda oluvuganya gavumenti n'okuddayo okunoonyereza ku bantu bonna aboogerwako. kubanga ebintu byaggwako 2020 nali sinafuuka Minister of Internal Affairs ne reporter gye nsomye draft yayo yakolebwa gwe nasikira nze nagenze neyombuuliriza netukyapudetinga netugitwala mu paalamenti ensi bwekyo bagitwala siyinza kugumirira ngambe taasesivakoze ki nonono oteeka okwebuuza omanye oba waliwo ensobi yali ludawa oba waliwo ensobi yali ludawa ani yagikola ani avunaanibwa tosobola gugumirira n'ogumuka n'okola ebitali mu magezi nonono sigwenkola ekintu oteeka okutekeneenya kangende mu paalamenti kubanga liyita mu kuteesa bakuba tukubagana ebirowoozo siyinza gavumenti opposition bakoze no kubanga eggwanga lyaffe ffenna so nja kwogera n'aba opposition mbabuuze obutali bumativu buli ludawa kino nzireyo mbuuze poliisi mbuuze amagye mbuuze intelligence bano abantu beboogerako omukulu w'eggwanga yagamba nti security yabalina. Okay, bwe tuba nga tuvuddeyo eyo twagala kubeera nga tugenda nakugambye nti obunkenke bwalinnye dda abasajja abali mu State House Kyekozze eggwanga lya America lyongedde okuboggola negolowooza nti tewaliwo kwekuusa ku nsonga lwaki pulezidenti waffe gyali ebweru eyo. Njagala omanye Kyekozze nti ebigambo Bobi Wine byayogera ebimu bitwalira abantu okutegeera naye bamala ne babitegeera luvannyuma ng'ovudde kuffe abalaba ne tutegeererawo n'omanya kino kyayogedde kiyinza okuvaamu kino. Bobi Wine yali abadde ng'agenda mu America naye ze ng'abagamba olunaku lujja keera ku makya ng'abo abasajja tebakyalinnya mu America. Museveni n'agenda mu gye bayita US African Leaders Summit ne bagamba yatugamba takyaddamu kulinnyayo nga yagenze. Kakati olunaku olwaleero bwe twava mu kalulu ka 2021 abasajja baavaayo ne bateeka sanctions ku bantu abamu abo be bateekako sanctions kwaliko ba Abel Kandiho abo bateekebwako sanctions. Major General Birungi bateekebwako sanctions ne Kayihura yateekebwako era tasobola kulinnyayo. So kakati bayongerako ensonga zibaawa nti akalulu akawedde mwalimu violence muyitirivu era ensonga zibaawa nti bakwatanga abantu ne babanyika mu pipa za acid okitegeera ne bamala ne bagamba bavunaana abantu 9 ku bantu 9 nga bano 9 be bakulemberamu 40 gegalagirwanga nti genda okole bwoti. 9 mwalimu Gen.M7 mwalimu mutabani we MUHOOZI n'abalala. Kakati tugenze tuko olunaku olwaleero America egamba bwe twafulumya ekiwandiiko nga tugamba obassako sanctions temwasobola yadde okunyegayo ekigambo kakati katuba kalige mu kitegeere anti kafuta bagamba Mr. wabwe yabagamba Kayindo Tafiire mbu babeereyo naffe tujja kubeera mu nsi yaffe. Omanyi ekitegeeza okubeera mu Afirika kitegeeza muzungu kubanga akuwa ku buyambi singa tulina abakulembeze abalungi ne bano abatufuga
bafu bakimanyi singa baali baagala okwewaŋŋamya bandibadde bazimba wano ne tubeera bulungi nga tetulina kye twegomba ku muzungu twetaaga amalwaliro gaabwe tetwetaaga amasomero gaabwe tetwetaagayo ki naye olwaleero tebalina kyakikola olw'ensonga bakkiriza abazungu basigale nga be bamaster baffe naye kati ate laba omukulembeze kaffe yalinye mu UK kino kyo kijja kukyuka I'm telling you Kyekozze nkubulire tetuli wano oyo Bobi Wine omulaba abatuwuliriza saagala mu nyiigire kubanga kino nkyogera out of experience ba freedom fighter ebiseera ebisinga tebafuga mawanga ne bakyusa amawanga Bobi Wine ayinza okutabeera president wa Uganda naye ajja kukyusa Uganda actually n'endaba by'ebintu kati va kweno level yokeyo okutuka nti endaba y'ebintu wabula obuyinza bakyusa obuyinza Bobi Wine ayinza obutafukako president wa Uganda ago mazima naye ajja kukyusa Uganda ajja gikyusa kino nkibagambye naye negundi ebibala mwatansobira abanna okitegedde so kijja beera kirungi bwanaafuga naye kiyinza okubeera ekizibu olw'ensonga oluusi bamalako battiddwa naye nga bawangudde okitegedde ne basigala busigazi mu byafaayo oluusi nga baba ekizayirinze kati Bobi Wine mu byafaayo ebingi byawandiise waliyo ekyafaayo kyagenda okuwandiika nga tekigenda kuvaawo kale katufune enku nnyingi muwada ono ye yadda mu kifo kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'ali Kyaddondo ate nga nku nnyingi muwada ye Minister wa Foreign Affairs ku shadow government government ey'abantu se shadow government y'abantu government ya junta ino government y'abantu yekulembera eri mfuzi so kale katufune enku nnyingi muwada kakati akalala akakulu kemulina okunotinga nti leero Desemba ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka 2023 eggwanga lya Amerika livuddeyo ne lifulumya omutendero omulala ogwa sanctions ne restrictions eri abakulembeze mu gavumenti ya Uganda regime ya MUHOOZI abaliko n'abamu ku baavaako abateeberezebwa era abanoonyerezebwako nti beetabye mu kulemesa enkola n'enfuga etambulira ku ssemateeka eya demokrasiya n'okukola ebikolobero ebinyigiriza eddembe ly'obuntu ne bannayuganda mu lufuutifuuti ekiwandiiko ekifulumizibwa Secretary of State Anthony Blinken oyo no yaba era yakwanaganya n'enkolagana ya gavumenti ya Amerika n'amawanga amalala era yaba akulira Department of State ey'eggwanga lya Amerika agambye nti oluvannyuma lw'omwaka lw'akaluka 2021 presidential elections gavumenti ya Amerika yafulumya natti n'obukwakkulizo ku bannayuganda abo abasuubirwa nti beetaba mu bikolwa ebyokuyisa olugaayo mu nkola ya demokrasiya era ne bagamba gavumenti ya MUHOOZI regime eno ya Uganda okutereeza ebyafaayo byayo n'enkola yaayo n'enkwata yaayo ey'ebintu ennaku z'omwezi nga 4 Desemba America ng'eyitira mu Secretary of State evuddeyo n'egamba nti olwaleero nangirira I'm announcing the expansion of the visa restriction policy to include the former and current Uganda officials and others who are believed to be responsible or complicit in undermining the democratic process in Uganda, or for policies and actions aimed at repressing members and marginalized population. Ati eggwanga lya Amerika livuddeyo ne lyongera natti ku bantu n'abakulembeze bonna abalowoozebwa okuba nti beetabye mu kulemesa enfuga eya demokrasiya n'enkola oba oliawo etunuulira okusa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Kiraga nti amawanga g'abazungu n'amawanga g'ensi yonna gongera okwetegereza ebigenda mu maaso mu Uganda n'ekigendero eky'okwemirana ne bannayuganda oba oliawo okunyigiriza okulaba nti wabaawo okusa ekitiibwa mu demokrasi
n'enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'omuntu. Tulowooza nti buli ddoboozi erigatta ettaffaali mu lugendo lwa bannayuganda okweddiza obuyinza obwesalirawo n'obuyinza obwefuga liba ttaffaali eriri mu layini y'enkyukakyuka oba okwenunula okw'eggwanga. Okay. Tusemberera okuggalawo nene kano katukalekeyo ono ye Alex Waiswa Mufumbiro yatwalaganyiza omusoga mu atuwuliriza tukimanyi bulungi nti TV ne radio stations ez'enjawulo mu Uganda olwaliro tezisobola kwogera mazima tezisobola n'abaliko abakola ku ma radio n'ama TV abamu babasasula ssente bakolera government. Yes, ate abalala nti nga mu Uganda tulina mu kye tuyita press baba censoringa tebagina era editor baba ku mugwamaanyi mujjemu kino musunsula kino. So akakati tulina omukulu ayitibwa Simon Muyanga Lutaaya y'omu ku bantu be twali tuyita abagezi mu kiseera nga kyali mu FDC naye oluwaliro atembeta nsonga za Gen.M7 Kayinye Irugaba. Wabula bano bombi basajja basoga bene ne ku basoga bano entegeera yanjawulo era bw'ogenda n'otunuulira Waiswa Mufumbiro ne Simon Muyanga Lutaaya nze nkimanyi Simon Muyanga Lutaaya mugezi ne Lutaaya yalijjawa no nedda agamanya gali yonna amanya gali yonna era n'emiziro gye giri eŋŋonge kuba kati yeddira ŋŋonge yeeri kati nange kyekimu nange neddira ngonge eŋŋanda eri nsoga kyekyenjawulo kuba zozeeyo kituufu. So kale katufune Alex Waiswa Mufumbiro nga mutwalaganya mutukkirize tubateere wano mubadde bawuliriza era abalabi abalungi tubeerawo nze ne Cobbs tubeera tubatinnyatinywa bayisa mu ebyo ebyenjawulo n'okubawa kali okunyonnyola ensonga z'enjawulo. Okay, tusaba Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire. Okanya naye Tagulanyi Robert Sentamu the generation ye MUHOOZI kaine rugamu ye generation leader kwegayiridde ebyo tobireeta wano ku meza eno kwegayiridde nnyo sho tetugimala tetugireeta wano ekyo tukireke. So generation leader yani vision bearer waffe tomumanyi eyajja n'atutwala mu nsi ensuubizi ey'okujjako nakyemalira mbadde naawe n'ogamba mu dipi naawe tewabenyumyako si bwegambye ate ffe munnange nno omusomesa waffe Dr. Besigye gwe bw'oyagala ennyo nze musomesa wange yaŋŋamba eno junta government regime so ffe tubadde tuwuliriza nnyo n'abakulembeze abatumentalize mu struggle ey'okuliberatinga era nze yaŋŋamba nako nti ye omulimu ogwo gwagukoze era ajja gukola paka mu ntaana naye kimuwa essanyu nti ffe tukyalwana era tulwane paka kubanga mulimu abakoowa gwe wabivaamu wadda wazekomyo mu mawulire kuba si byangu byetaaga obuvumu okugusa era nkukakasa wano ku TV okuba nti mbirimu naye nkozesa amagezi kyesaagala kakati kankubuuzi Simon nze basobola okumpa omulimu wano nga ne ku TV ezimu bambaaninga ate nze tonsanzeyo ng'atoga nti ndi FDC obadde agoga nti amwe politician ndi FDC siri wano you are contradicting yourself gwe FDC yo ndala nawe okimanyi teri mu struggle era gy'oyogera gwoli wadde kola mu FDC mulimu abali mu struggle mugumi abadde Congo wali eri we baleese omwana kamuswaga gwe tewamulabako yali ne Besigye bamutemako omukono owulidde baleese omukazi era nga wa FDC mukyala bamuleese omukyala gwe bakwata ne bambula ne balaga obwerere bwe simanyi oba wali oli mu FDC bamuleese twalina enguli tuli nawe bamunyigagana amabeere naye kati ebyo sinza gamba nti gwe obiraba kuba kati gwe simanyi gy'oli kubanga gwolowooza bwe ngamba nti batulugunya kala sekimpi enjawulo ya gy'oli ne gyendi oga nti omanyi gyendi nze manyi gy'oli enjawulo ya gy'oli ne gyendi nze saagala kuvalugalizinga kufuula mulimu gwandibadde munene ogulimu obulamu bw'abantu n'enguzannya mu ngeri y'ekisirusiru eyo ekisaazisaazi omutali mazima kyova olaba kuba bino bibaddemu kyova olaba oli awo era wabitadde nodde eno it's not a comfortable zone my brother it is fire ffe tugufumbanga mungi naye ne betulwanyisa bagufumbanga mungi
kakati toyinza gubaamu oba toyina mizi kati oyinza okuba toyina mizi You're removing a dictator. Anyway, so struggle eno njagala ntegeera olwaleero mu ddakiika zino esigaddeyo ani gwe weetaaga mu struggle y'okugyako dictator? buli anyigirizibwa kimukakatako. Struggle eno si yawaiso si ya Kyagulanyi abamu bempulira nga bamunyigira n'omunyigira kuba nti ye he is just the leader. Tomorrow he might be murdered because it is on the plate to murder him. We have heard those reports. You will laugh, but they have tried before. They took his driver. He did the campaign in bulletproof. Ekimu ku bintu ebitulemeza mu opposition ennyo nga tetuka we tulaga are those hallucinations. Ejjinja bwe baali bakuba nga bamukuba amasasi byali bisobola omuto banidda bwe baagala okumaddalinga Kyagulanyi they don't have to look long cuts. They're very good shortcuts. One will come and shoot you. Kyotamanyi nti Katonda gwe Simon kyotamanyi nti Katonda akola ebyamagero essasi ly'omwalu wali aliririe kati batya buti kumuta kuba tebamanyi kiyinza kuddako kuba tekisoboka ekyo nakyo nkikubuulira ne wano oyinza obutagituuzaawo pulogulaamu nga bamukubye nkubuulira ate tebamukwatanga okumukwata Novemba 5 bibaddewo bwezegita hallucination nebibaddewo nze kyenjawulo yes how much time does it take him to murder it takes a second to kill Kyagulanyi. Why has he not been murdered? Because he's protected by the power of the people. Oh, the future follows the power of the people. No, it was because he had been arrested. The people were rising against his arrest. If you are Mufumbiro, if it is a struggle, make it a struggle. It is a struggle. And let it be understood. No, it can't be understood by you. It's not the camouflage of a struggle. It should be a struggle. Listen, you cannot understand it because you can't manage it. You can't be it. You can't be with it. It takes a lot of stance and stamina. You talk about a struggle, Muyanga. You can't manage a struggle. You can't. Nkukobya olina okwerekereza buli kimu. N'omulimu ku baba oba toyidda kuba nagwo. Bw'oba oyenda okuba mu struggle nkukobye because as I have told you, you shortly have a little of my history. A little. So it is about the people of Busoga. Those people you stood for in Kaliro. Telling them that they were living in that abject poverty with that vision that you had, not running on the NRM ticket. And FDC has been known for defiance. So if you are here to lecture me about defiance, you are also being wrong and isolated. And I wouldn't want you to talk about FDC because you have said severally that FDC is not. Ani Ayugani, who? Have you had it on any public platform? You want also to be a hearsay person, Eluma Monga? Okay, so tell me today, FDC is not. FDC is a serious political party. Okay, listen, Ombuziza. FDC is a serious political party with serious political players. I can tell you, Honorable Semuju Nganda is one everybody admires. He's a member of FDC. I will tell you, you where you are not. I went to Hoima and helped Nyakato Asnans become member of parliament. Where you are not and yet you are FDC. I slept there for a whole month. The person you know very well, Kalangwa, nearly killed me at State House in Hoima. So if you say we are running after FDC, you just don't know us. I'm not saying and you will always. I don't say I said I have heard several. Yes, FDC yaremwa. I was with Salam Musumba on a plane to Nairobi. Didn't you see me? Still, you want me to tell you? I was with Dr. Besije in Nairobi. Mufumbiro. You understand what I'm saying? It is an FDC in Nairobi. Ebagamba chidi. Uliriza kuje nabo bali kujako dictator. Mukisawe mwe twabasangu kujako nga go FDC saaz no ngamba sibe baliko. Nayenze naline Salam Musumbe Nairobi. Joli abalamu. Naline Dr. Kyekozze Besije Nairobi. Joli abalamu. Naline I wish listen, I could read you Vice the President. comments of your followers. Chekikutawanya ate kati singa wangambye nti oli kubya ba followers
oli ku ebyo. Yes. Because the party does not belong to Kyagulanyi and you. It belongs to the people. I want to tell you what the people are saying. Kakati yeyo people power. Yes, the people power. So the people say, nti FDC teyina kyebagamba. Obasanga wa bangi abo. Ku mikutu. Bangi. Yes. No. Yes. Yes. Ye people power. Egamba kati people power. Nti FDC teyina kyebagamba. Lekambogerere bali. Lekambogerere kuba kyoyagala kye. Obedde baayogera. Kyoyagala kye bannange. Aba people power banafe. Mwe benjogerera mbegayiridde. Simon Muyanga lutaya mu muyambe mu comment section azudde nga muri bangi. Temugamba nti FDC teyina kyetugamba. Sebe ekyo kiwedde. Tebajja kiddamu. Sibaga tebakyogera because of me. I want to confirm from you I as have a person them. of no. The FDC erina kyebaga. I'm simply saying, do you need FDC in the struggle? If so, for what? I have told you we were with FDC in Nairobi. And you are running away again. Lwaki kitochikiriza okusooka? In Nairobi for what? I don't know. Ugandan work done. But you are a journalist. You are in Nairobi to do what? Now, how? There are so many things that happen in Nairobi. Tell me. I will not tell you because at your level. You are with FDC in Nairobi to plan to overthrow the from Nairobi. At your level, they can overthrow government and plan from anywhere. Have so you heard of the Moshi conference? Yes. We plan every day to remove him. We plan in everywhere we get space. We plan. You know, let me tell you, do you know how many times my leader has met Dr. Vesi? Do you know how many times? I do not know. Can you even imagine how many times it has been? It is only because we leave you to carry the day and propagate your interests. We are in good talking terms, and whenever we have needed each other, we have stood to the occasion. We have stood together. We might have differences, that is a fact, because we are two different entities run by different individuals, okay? We might have a difference, but those differences at no one time have they exceeded the interests